Berangu subscribinga likinga atoberenga osharinga kwa mauliri agesigika anakola lero ndine Looya freedom tugenda beranga togera ku bintu bingi nnyo nako olwalero naye nga right now ensonga etambula na storage nabakolera it was Sunday yali about church ya Pastor Bujingo nga family emu yavana gamba nti good interview weriawo sawa kubera nti njogera bigambo nga sina kwensinzirira interview eyo fe twagikola era yali exclusive wano ku Megaton Media nga family gamba nti mu muntu waabwe yafiira ewa Pastor Bujingo era twavene tubanga tukube simu nga tukubira omu kuba babikira nti omuntu afudde naye ne tumubuuza kyali kitanagamba ati yafiira ku church bayamba muyambe ndowooza yagwamu obuzibu ne bamuyamba mutwale mu ddwaliro yafiira mu kkubo ate awo ne bigambo bitu ebitambula onakola ndese kanso atubulire nti for example omuntu bw'aba afiiridde mu church guba gusingani abantu bafiira mu church balina kukolebwa batya emisango gino kozi ebibuzo bingi ansa ntono ku nsonga eno family esikomugwa ata pastor yandize n'abeerawo n'atusabira pastor yandikoze bwati ne bwati ebigambo bingi soko buze ku bantu Council Freedom atuvanye tugende maaso tulaba mwenna mwebale nnyo abafunye ebirungi twebaza Mukama abafunye ebibi mwenna tubasabira buli kimu kijja kuba kirungi tusabire n'abaganda baffe abasobodde okutuula P7 kuba si buli omuntu omukisa agufunye tubasabire basome bulungi ate beeyongereyo n'emisomo gyabwe kyekisinga obukulu nze ntera okugamba abantu nti tutamaguza agamba twekalakaasize mu nnimiro naye nze ntera okugamba twekalakaase nga wetuweerera abaki abaana kubanga ffenna embeera yaffe teyali nnungi naye okulemera ku ssomero kukyusiza obulamu bwaffe. So ensonga ziwulidde amakyaki mangi mu ggwanga lya Uganda onaggulawo naye n'ebizibu bingi biri mu makanisa gano so ensonga eyo nga bwetandise omuntu nga tannaggulawo kyaki mwenga mwe bannamateeka biki byalina okugoberera kati ekisooka oyogera ku church oba oyogera ku ddiini ffenna tugenza okujja ng'eddiini weeri Uganda egenza okutondebwawo ng'eddiini weeri kubanga ffe eddiini mu 1877 around there wetulaba Christianity ng'ejja abaminsani babayita abaminsani nga bajja but before that emabegako mu 1850 awo ate abawalabu baali basooka ne bajja ne batuleetera obusiraamu kati ensi weegenze ng'ejja ne tulaba nga ne born again bajja abalokole nga bajja so era waliwo awo n'omuyimbi yayimba oba ngoma yayimba ddiini za Joseph nayimba oluyimba agamba twebaza president okukkiriza obulokole something like that so eddiini zikola ki zijja mpola zimeruka naye ekizibu kyosooka ne woba mu debate ya ddiini nga muyina enkaayana ekisooka okujjako nti si gwe yagireeta wabeerawo yakola ki yagireeta so ensonga za church ensonga z'eddiini ziri sensitive nnyo woba ozoogerako era oyina okuba so cautious ekyokubiri eddiini wane e Uganda tuli secular nti eddiini zonna zikola ki enzikiriza zonna si ddiini enzikiriza zonna zikkirizibwa kati we ziba zikkirizibwa regulator abeera kikulu nnyo kati mu ssemateeka waffe wa Uganda akawaayiro 29 kakkiriza bulungi abantu okuba nti beeyagalira mu madiini gaabwe n'okwassociatinga balina right okubeera mu nzikiriza zaabwe naye ate balina ne right okwassociatinga kitegeeza church can be an association of members ababelievingira mu ddiini emu onfuna bulungi kati woba oweneebuuza ebibuuzo ebyo era ng'onaabye eddamu olina okwebuuza regulator n'enkola y'ekkanisa eyo oba enkola y'eddiini eyo onfuna bulungi regulator n'enkola y'eddiini eyo enkola y'eddiini regulator
yabakubiriza amadiini yabakubiriza ekkanisa ekika ky'ekkanisa eyo banga regulator ajja ow'abasiraamu ndowooza kyo kijja bakkiriya nti Uganda Muslim Supreme Council ajja kutukola ki ajja turegulatinga bulungi ajja kuteekawo enkola emizikiti mwe girina otutambulira enneeyisa empisa disciplinary measures okitegera bulungi so kati okubuuza ebyo ebibuuzo olina kutandikira ku regulator kiye kyakola ki kyate empisa kizaatadde mu makyaki so kati information gye nnina abalokole balina obukulembeze bwabwe naye nga tonnadda ku bulokole tulina okutegeera interreligious council kuba interreligious council egatta amadiini gonna kati okukimekinga nti eddiini zonna zirina okutambulira mu kitiibwa nga zirespectingibwa ekisookera ddala kyankizo nnyo religious council okussaawo emitendera emituufu eddiini zonna kubanga eddiini kimu ku byenkizo kwe tutambulira enneeyisa moral aspect yonna mu ggwanga etandikira nnyo ku buwangwa ne ku ddiini ofuna bulungi kati ekibuuzo ensonga ng'ezo zombuuzizza interreligious council eziraba etya era guideline ki gye yassaawo ofuna bulungi nnyo kati weesanga nga ba representative ab'amadiini ag'enjawulo batuula ku ki ku board ya interreligious council naye ate ne weesanga nga be bakulembera tusanga obuzibu nti tebasubscribinga kuba nabarepresentinga anti ogenda okugezaako ekiwuka kijja kusalako okugeza nti eddiini zaffe nga wogambye okumerukawo ekyaki zisinziira ku omuntu oyo akeera enkya n'ateekawo kyaki naye nga regulator oba obukulembeze bw'eddiini obwo tebulina layisinsi yonna oba mitendera bwe giyina okuba nti kyaki yeekola ki oba oli awo madiini agamu gyekiri naye amadiini amalala kiyinza okuba tekikola ki wali owuliddeko ekigambo diocese nti kati eddiini eyo eyina diocese ng'eyina ne parish wansi kitegeeza eyina emitendera engeri gyeyetambulamu n'egyetambuzaamu ensonga kati twalirabye amadiini gonna nga weegatyo kubanga wegaba bwegatyo empisa oba kye twayizise culture enkola eya kyaki eyo eba emanyiddwa kuviira ddala ki waggulu nga wabaawo ekintu ng'ekyo nti omuntu oba memba endiga efiiridde mu kanisa wabaawo olujegere olulondoola yes kati ekibuuzo kiri nti wano ng'ekyabaddewo mu neeyisa y'eddiini eyo kyeyini ki esobola okulondoola oba enkwata eyakwatiddwamu ensonga eno ddala ddala ejjayo ekifaananyi ky'eddiini eyo ofuna bulungi wakati ensonga za mirundi ebiri ensonga ey'eddiini n'ensonga ya security kuba ng'eggwanga nga poliisi eyina obuvunaanyizibwa okuba nti oyo omuntu eyafiiridde mu kyaki eyina enkizo okuba nti emukuuma naye ate n'okutegeera ekyamuviiriddeko okukola ki naye ate nga ne kyaki eyina obuvunaanyizibwa we yabadde okuba nti omuntu oyo yabadde alina okubeera mu mbeera ki nungi era yabadde alina okukuumibwa bulungi era waaba yafudde ki omuntu ki kyaki yonna kye yalibadde ekola ku muntu alowooza mu society kyaki kiki yalikoze after the incident kuba kati ono omukyala akuviira ddala ku Bat Valley nga Pasa Bujingo gyali gyabadde asabira ne bajja bonna nga batambula bonna naye abasinga beebuuza kyaki yo yabadde mumanyi pastor yategedde kuba abantu bangi kyaki zaffe ozimanyi ez'abalokole omuntu ava eri nagaa leero ndi wakusabira wa Ssenyunga leero ngenda kusabira woono ngenda okusabira woono ye yenkola yenkugambye ey'amadiini
zino eddiini endala saagala tugambe gamerukawo nagambye tuba tudiscussinga ku ddiini tubeere sensitive ffe tukwate ekifaananyi ekyabaddewo tukinyonyole mu bugazi kubanga twagambye okumerukawo it is a right kuba tuli mu secular amadiini mangi nnyo negotamanya agaliyo nali nkula nempulirako n'ey'obusobozi ekya ejeri naye nge omu eyali omugenyi omukulu mpulira mu kugironkinga yali pulezidenti waki towulira byali bituufu kakati ekyokumerukawo teyinza kuba discussion naye ekyakoleddwa okuba nti ddala kyakoleddwa mu butuufu oba nedda ekyokubiri okufiira mu kyaki kituufu oba si kituufu si kipya era si mawulire omuntu ofiira mu kyaki bafiiramu omuntu okufa kw'omuntu katonda yakulinako obuyinza era omuntu afiira awantu wonna okusinziira ku ki ku ntuuko entuuko ziba bbiri wawo natural causes ne artificial causes kati natural causes kwe kuba nti omuntu abadde n'obulwadde tayimu neetuuka nga takyasobola then artificial omuntu asobola okufa nga either aweereddwa ebiddagala erikontana n'omubiri gwe asobola okufa no ddagala ng'obutwa substances ayinza okubeera intoxicated ayinza okubeera poisoned ayinza okwetta ayinza okutomerwa accident ezo okufa okuliidingibwa nga si kwa ndwadde now ekyawa waafiiridde tekiba kibuuzo kubanga minisita omu yafiira mu nnyonyi omujjukira yagenda mulamu bagenda okugira nga ali bwati yes mu 2000 waliwo kyaki eyatta abantu 1775 Kibwetere eyabookya naw kati tetujja kgenda oba bafiiriddewa naye ki ekiviiriddeko omuntu okufa nti circumstances ezooli yakulozingibwa abantu bakulozingibwa muki ate eno omuntu story egamba yazirise waba yazirise ekibuuzo kiba nti kiri possible okuba nti omuntu asobola nga yafiiridde muki mu kyaki kisoboka wekiba kisoboka lwaki kisoboka kubanga kyabaddewo tukkirize tugaane abantu tebagenda mu kyaki kutimba bimuli abantu bagenda mu kyaki olw'ebizibu ebiboolekedde olw'obuvunaanyizibwa obw'okusaba olwa depression olwa stress so it is very possible era abamu ku balina TV tulaba nnyo nga abasumba balaga n'olulaga nti omuntu alina obulwadde obumazeeko ebbanga ki so wekibanga church may be next to hospital church nga tusobola okuba nti esobola okuba nga essuubi ly'omuntu eyo liriraanye eddwaliro church eriraanye eddwaliro kanso oguluma okwo tekuba kuwa bantu nina gwe nabadde nnyumya naye nagamba nti yakolerako omusumba omu nga abalwadde bakuŋŋaanira ku kyaki ye omusumba oyo yafa kakati nga yakimanyi bulungi tasobola kuwonya abalwadde abo era ono yeyagamba ku mulwadde omu nti gwe pneumonia yakuluma genda mu ddwaliro lwakujjanjaba we yagenda mu ddwaliro ne bamujjanjaba naawona naye ng'omusumba amusibye akatamba awo nkugambira we kibanga abantu baffe bo balowooza church is next to hospital kitegeeza kisoboka ensonga yange gijjayo eri nti abantu bebanga essuubi lyabwe eryokugenda mu ddwaliro liri mu kyaki nga wanaaba alwaddemu mu kifo ky'okuddukira ku ddwaliro agamba kyaki ejja kumponya kitegeeza it is possible omuntu oyo agenze n'obulwadde okufiira mu ki ng'omulwadde wayinza okuddukira mu ddwaliro naye n'afiira mu ki mu ddwaliro so kati kinzizaayo ku kye nagambye nti regulator aliwa nti religious council eriwa ekoze omulimu gwayo to ensure nti nga woogambye nti abantu oba abasumba baffe oba abakulembeze b'eddiini baffe balina okumanya
mandate yaabwe ne mandate y'amalwaliro. Ekyokubiri, ddi woosindika nga gwe omusumba, ddi woosindika omuntu mu ddwaliro. Onfuna bulungi? Kubanga kisoboka okuba nti omuntu asoose kuva mu ddwaliro n'agamba biganye kaŋŋende mu kyaki. Twogera facts byebibeera mu community. Ate era kisoboka omuntu okugenda mu kyaki n'agamba biganye kaŋŋende mu ddwaliro, ate era eriyo n'akozesa byombi. Kaŋŋende mu kyaki nsabirwe ate ŋŋende ne mu Council Freedom buno tebuba bufere. No, akola obufere si mulwadde. Omulwadde asalawo genda ku kyaki. Omusumba agamba omulwadde jangu nkuwonye nga akimanyi bulungi nti obulwadde nasaba buwonya asiba katamba. Obujulizi nze naawe tetubulina. Nontantiiro nga tubufunye eri avuddeyo kuba amakyaki mangi era waliyo oluusi abavaayo, waliwo n'olutalo nawulirako amakyaki n'amakyaki nga we nagaye twagala discussinga personality nga geetwalira ng'onaagamba n'abasumba babikola tobalaba nga n'aleetera ono ate nga bonna bali mu ddiini ye. Kati senga bavaayo obujulizi oli n'agamba nti waliwo obufere musango basobola omussaako omusango, naye kyenkugamba nti ebiseera ebisinga tolina bujulizi olw'ensonga nagambye nti eddiini twagisangawo ffe tukuze weeri. Okufuuka pastor qualifications ki ozimanyi? Okufuuka pastor ndaba bangi waliwo benda bababubirako oba mulimu emitendera, waliwo benda bababeera ku makubo abalina ebizindaala. Ate okufuuka imaamu osoma olaba enjawulo kyengezaako kunyonnyola awo tugende nti regulator w'eddiini kikulu nnyo. Okufuuka imaamu, okufuuka sheeke, okufuuka haaji, waliwo emitendera. Okufuuka father waliwo emitendera. Therefore tuba tulina advocatinga nti wabeewo emitendera, nti mitendera egyo enteekateekebwa oba ojja kwewola kyogamba ekyokukola ki ekyokufera. Okuyimba, okufuuka omuyimbi oyina kuba naki talent. Naye okuba nti oli mu kibiina ky'abayimbi ekiyinza okuba kyonna ekiyinza okubaawo nga oyina kuba naki oyina okwewandiisa oyita mu process yonna ekutuusa wali nti gwe gwani oyimbira wa buli kimu. Tosobola kumala gava eri n'ogamba nti ze ngenda kusamba ligi ya Uganda ne weetuuma nti Megatron FC tomorrow n'ogamba ngenda samba Villa. Waliwo emitendera. Kampuni yennyini ng'oyagala kukola business mu Uganda ogiwandiisa. Waliwo emitendera FUFA gy'ejja okuyisaamu nga regulator w'ebyemipiira mu ki. Now ebintu ebyo byo biba bijja kusuubirwa nnyo olw'ensonga tewali regulator. So state yeyina omusango ku nsonga eyo. State yalibadde n'omusango naye nagambye ekikula ky'eddiini, eddiini zaffe lwaki nkubuuzizza nti okufuuka pasita kikyoyina okuba. Nze mmanye ekintu kimu, webale nnyo gye nabadde ansa njagala olabikirwa. Kakati okulabikirwa kwange gwe obujulizi bwako obumanyi. Kitegeeza nze mu nzikiriza yange mba nfuuse nga ntuukiridde okuweereza. Kyobula nagambye ebyeddiini bizibu because nze I was ordained. Kunya amaanyi era nsobola okukola kino. Sobola okusabira omuntu naawona. Tewali muntu alina test na weighing scale emeasuringa maanyi ago. Kati kitegeeza tuddayo ku nnono ne tujajinga okusinziira si ku regulator wabula okusinziira ku nnono ya kyaki. Enkola ya kyaki eyo eri etya, abantu ebakwata etya, bammemba baba protectinga batya. Kati ne tujajingira awo wakati nga tukwanaganya n'amateeka gaki ag'eggwanga, kubanga wadde kyaki naye ate erina subscribinga ku mateeka gaki g'eggwanga. Okugeza wawulidde Cameroon yasambiddeko Uganda omupiira. Yasambira ttiimu ki?
yasambye ne Kenya. Kenya ya. Naye ekyaleeta Kenya wano okuva ewaayo gusambira wano kubanga FIFA yagenda nezuula nti emitendera gy'ekisaawe tegituukiridde gye Kenya. Ebisaawe tebituukana na mutindo oba na mutindo. Kati kitegeeza kyaki yonna etuuza abantu abasukka enamba bweti. Regulator oli gwe nkugamba yalibadde ateekawo emitendera. 1 beerayo okonekaki ne ka clinic. Number 2 toilets zibeere ennyonjo. Number 3 security ebeere bweti. Number 4 enkuba wejja tekosa abantu. Okitegeera bulungi. Enkuba wejja tekosa abantu. No byonna regulator. Because at the end of the day tutunulira a church is for the good of mankind. Church ina kubeera ku lwa bulungi bwa muntu so si ku lwa kutta bulungi bwa muntu. So whether omuntu anajjanga ina athema oba onfuna bulungi circumstances zizze abantu bano bangi tufuneyo ko ka ambulance wadde ka million meka 3 tukateeke waawo omugobereze Yendiga efunye obuzibu akalinya buli twogera bajja lowooza nti tuyina that's why nagaye tetwogera linnya lya church abantu bategeere nti bye tudiscussinga biyamba ki gwanga nti ddala kituufu okubeera mu circumstances bwezityo abantu obeera n'abangi omwana omuzadde aze n'omwana omwana yeekyanze naye nga tewali ka clinic wayinza kufuna ka panado na ka first aid. You understand? So kati ebintu ng'ebyo biŋŋambisa nti regulator waabaawo ow'amadiini oba owa buli ddiini kati nga abasiraamu tuyina Uganda Supreme Council kitegeeza kiba kyanguwa okitegeera aba protestanti nga bwe bayina ofuna bulungi chain eba etambula bulungi okuva waggulu paka wansi era abantu basobola okuba nga tebakosebwa nnyo oba kyetwaliise exploitation. Yes. Council nga gwe yasoma amateeka omuntu afiiridde mu kanisa kyaki tevunaanibwa temuyina kyemusoba givunaana nga gwe nenzija nega nti waayi muntu wange yafidde mu kanisa eri tayina kyayina kusasulira tasobola kusibwa kuba omuntu wange nenga yavudde waka mulamu nga we nkugambye sijja kudiscussinga kyaki ntalugenda kwogera ku kyaki omuntu yenna waliwo kye tuyita occupiers liability mu mateeka omuntu yenna nannyini waka oba nannyini kifo avunaanibwa ku bukosefu omuntu gw'ayise azeewuwe bw'ayinza okufuna. Ate kati obuzibu bwe nnina Kanso omuntu nga wegambye kyaki ezimu omuntu agira bwe pane leero kansabireko ewagundi leero neyeereeta kyereeta tuyina bakyereeta mu makanisa anti kyenkugamba kyekino mpuliriza bulungi omuntu yenna nannyini wantu oba nannyini maka oba nannyini premises avunaanyizibwa okukuuma abantu abo abazeewuwe baayise soka okwataako baayise kankyogere mu luzungu abantu abazeewuwe on his invitation oba ku consent ye ng'abantu abo tebazze buzinga ba stranger oba nga ababbi abayiseemu obuyisi naye ng'abantu abo bali expected okuba nti babeerawo okugeza nannyini ddwaliro asuubira abaki abalwadde alina okukiteeka mu bwongo nti abalwadde abo we bajja babeera si balwadde bokka abalwadde n'ababajjanjaba naye si bokka n'abasawo abasawo aba doctors then abajjanjabi b'abalwadde be bazze nabo abaleese abalwadde then n'abalwadde bennyini eddwaliro livunaanyizibwa okulaba lirina duty of care okulaba nti ekifo ekyo ekyeddwaliro ekyo abantu bano tebakifunamu buzibu okugeza obanga omanyi nti ku ddwaliro awo waliwo wali amasannyalaze nga ogakwatawo gasobola okuba omuntu oyo buvunaanyizibwa bwe okukyogera eyo duty of care woba omanyi nti waliwo septic gye wasimye
ng'omuntu ayinza okugigwamu buvunaanyizibwa bwo okuteekawo sseŋŋenge oba okugamba nti eyo danger zone ofuna bulungi nawo kati oba kyaki obuvunaanyizibwa bwayo bwakoleddwa kubanga abantu bano abajja buli Sunday oba buli overnight kitegeeza bayite doesn't matter oba ayiseemu buyisi tebalize kubanga n'obulango bise ebisinga balanga kitegeeza bayite they are expected ate mu nkola ya church ndowooza tebagambako nti ono bwati tajja tegeeza buli azze yaaba owuwo naye kati tulina n'enkola omulokole n'atali mulokole jangu kitegeeza abazze bonna babo kituufu oba bali ku ssomero oba bali ku ddwaliro oba bali ku church omuntu kasita oyita abantu ewuwo ne weebambaga abantu abazze ewuwo obunaanyizibwa bakuuma obutafuna buzibu oba bulabe wo so wobeera nga watutte obuvunaanyizibwa bwo nga kanisa oba ng'essomero kati tuddayo omuntu ono oba yabaddemu n'obulwadde because nga bwe twagambye nti omuntu asobola ofiira awantu ki wonna ne mu nnyonyi bafiiramu naye waafiira mu nnyonyi tuddayo ne tunoonyereza yafudde mu nnyonyi yafudde ki kubanga ennyonyi eyinza obayo yakoze obuvunaanyizibwa bwayo neemutwitinga bulungi neekola ki neemuwa lanchi bulungi okitegeera but waba afudde kiki ekyo ekiyinza okuba nga kyamuleetedde okukola what was the cause onfuna bulungi kati ekyo that is eyo buvunaanyizibwa wa poliisi kati then ne tugenda ku nsonga endala nti yes kati ebyo tubivuddeko omuntu kiki yalikoze kyaki kyalikoze kubanga omuntu w'emyaka 8 aba afuuse memba aba afunye famire eyo yali kuyisizza etya singa oba ofunye obuzibu okuviira ddala nga ozirise paka kuki paka mu ddwaliro ndowooza famire yonna eba enyolwa eba efaayo olaba nga otreatingibwa kubanga sitole egamba ono omuntu yavuddewo nga muki nga mulamu kitegeeza nga famire wali oweerezaako omwana ku ssomero nga ali mu kisulo omwana waaba mu kisulo ebuvunaanyizibwa buba bwaki bwa ssomero ne waaba alwadde basobola ne bamutwala mu kasick bay before taking him or her at home kati newe kyali badde omuntu ono ng'atwaliddwa mulago responsibility yonna ne care n'obujjanjabi oba ba asha nga basatu ne babeerawo ne bamakinga sure nti at least batekinga due care eri omuntu oyo nze ndaba ensonga eyo kyekinene kyenyigirabamu treatment that human treatment gyoyinza church gyeyinza otuwanga example yeyabuzeemu kashumanitaako naye nga biri byonna byo bibaawo abantu bafa kyobola kati eyabookeza mu church kati naye we tugamba kozi bafiira mu church naye ate tosobola kirireetinga naki nakino waliwo yafiira mu nnyonyi yafa tannatuuka gyali alaga yali agenda Dubai waliwo muzeeyi wange yali avuga emmotoka edda naŋŋamba omuntu bamusanga mu takisi ng'afa ng'afudde nga mmoloka egenda bweti baalisaidize nakasongole bagenda oggira omuntu ono nga teyeenyeenya ng'omuntu akoze eki so wasobola okuba nga waliwo nakyo kozezi esobola okuttira omuntu ki wonna waabaali naye tuba tulindako tulabe kozi omuntu yabadde muleka hatiata kubanga yafiira mu nnyonyi minisita bagenda ne batuwa ripooti nti yali heart failure akati ne wano tuba tujja kulinda tulabe naye human treatment eyo ndowooza okuva eri church yes of course ne pyara ya church oyina okyogerako kikulu nti banaalaba omuntu nga live about pyara ya church egundi eyogamba nti batreatinze but pyara nti sometimes n'okukkiriza omuntu ono okukkiriza nti afiiridde mu church ate nga church tugamba preaching wise bagamba bawonya naki bawonya n'abalwadde lusi n'abafu babazuukiza so kati debate mu preaching olusi eyinza owanvuwa how comes nti omuntu
yaganye wonera mu church. Because I've seen many churches nga abasumba bajja ne kubalema emiggo ne bagisuula eri ne babajjamu ebipulasta. Kati kicreatinga debate nti amaanyi agawonya matono mu church eyo. Kicreatinga debate nti ddala abasumba bafe basozuukiza abafu basobola owonya. So kati karasha ako oluusi ak'okwanguya ne bamuddusa mu ddwaliro ewekibasi ekyali yeetaagisiza kasobola okujja olwa factors endala. Kati nga ggwe Council Freedom mulwanyizi w'eddembe famire eno oyinza kugiwa magezi ki? Famire kuba nalabye nze natuuseewo era shoko eri ku Megatron Media nga bakambwe naye nga nabo kibagamba nga wooyogedde nti church teyafuddeyo bo kyadde baagala nti omusumba ajje abeerewoko kuba eyafudde yayinako background ya pressure ulwadde wa pressure naye mbu yali yawona so bwe yafudde yes bakitwe mbu yafudde naye babadde beetaaga gundi embeera church etekoko ku mbeera naye tebaba kubidde kasimu oli yazze n'abika bubisi mulwadde yagenze ne ssente mu nsawo teyazibadde nazo yabadde n'ebiwundu kwegamba bawulidde bubi nnyo nti tebafunye that care. Ekyokusalawo ekisinga ne advice yakusooka kuguma. Tebasobola genda ku mateeka tebasobola waabira anti nkunnyonnyola nga nze yakusooka kuguma because at the end of the day nga wenkugambye cause osobola waabira muntu olw'okuba yafiiridde mu nnyonyi owaabira ennyonyi anti okufa kuli nakyo senga kyovula nga tusooke tulinde postmortem senga ebezze nga there is a question around okusinziira kubanga investigation esobola okutandikira ddala okuveeka yavuddeyo atya what if nga kisobokera ddala okubanga we yavudde waka ayina kyeyalidde kyeyakozesezza ofuna bulungi because mu discussion izo njala nyo tubeera objective kati nteredde nga abantu batulabanga abazze okulumba business y'omuntu where omuntu ayina okuvunaanibwa oba we tuyina obuvunaanyizibwa bwe tubwogereko watabulina watya omuntu yadduse ng'ayina kyakozesezza ayina kyalidde ayina kye bamuwadde kati okuva ewaka obulamu bwe oyatuuse ku kyaki yatuuse ayina we yayitidde okutuuka ku kyaki kati ku kyaki biki ebyabaddewo yatuukidde mu katebe baani bye yayogedde nabo yabagambye eki yabaddemu n'obukosefu that particular time ku mulimu waba yasubadde ku mulimu nga gye yasiibye n'adduka ewaka ayina kye yabannyonnyodde you understand then afterwards ne tugenda from we bamusitulidde mu katebe paka we yatuuse ku ddwaliro biki ebyabaddewo eddwaliro information ki gye lya receivinze cause weba receiving omulwadde receiving an information ono abadde mumugjeewa then practically postmortem yo okusinziira ku ebyo byonna layini eyo egamba etya ekontana nebye tubadde tulya oba kiyinza okuba so with that tuba tusobola okufuna ekinyusi n'ogamba wa famire nti ddala kituufu ddala kituufu obuzibu bwavudde wano but advice nze gye mbadde mba lwaki tusooke tugume because omuntu wabadde omusuubiramu enneeyisa ennungi n'atagikola ne w'omufoosinga aba takunaaziza mutima onfuna bulungi sobola gamba ku makya nti omuntu neiba yabadde alina okumbuuza n'atambuuza ne mmala mugamba nti lwaki tewambuuza n'ambuuza n'endowooza olwo muntu mulungi nnyo oba okasemukake so kati olw'okuba tetunnalaba postmortem so ajajinga nti kati bagende bakoleki bakoleki bagulewo omusango because tetumanyi ekyokubiri nze mba nsaba religious council the pride of religion ensa y'eddiini eddiini weenaatuva mu ngalo kitegeeza ensi ebeegenze kubanga omusingi gwonna tutandikira ku ki gutandikira ku ddiini so tuddemu turegulatinge amadiini gaffe
tuteekewo structures at least to having ekintu ekirungi. Okay. Council of Freedom nga tukyatambula wali ofunyeko ku musango okukwatagana n'eddiini tebatera kwewaabira tegiri okuleka nga hajati ne haji baddiini naye siwulirangako abo beewuubye nga siwulirangako nti eddiini bweti kontana n'eddiini ki naye nga mu byafaayo tuzze tubiwulira nga amadiini oluusi geewalana naddala eyo mu gundi mu Asia madiini batera kuvaamu n'entalo z'amadiini yes naye wano osuubira okulekeera nkozi ne wano twalinako ng'era abasiraamu bennyini beetwalaganya abo beetwala nnyo abatabuliiki era y'abatabuliiki awo emabegako eyo mulembe gwa Amiini wano kwetwalaganya kw'ennaku zino kwa administration kutereeza administration naye kuli kwali obusiraamu bulina kubeera buti nga ne bali bagana edda tebulina kubeera butyo bulina kubeera bwe buti. Osuubira bayinza kukola kyokubeera nti batereeza amadiini gano oba eddiini eno? Ekisooka weetaaga regulator kubanga eddiini tosobola gisaako nnyo mateeka. Etteeka erifuga eddiini lisinziirira ddala ku Katonda kubanze ombuuza ani yaleeta church ekisooka gwaleeta amateeka si gwe yagireeta tolina kuŋŋamba ngeri ki gye nnakola church kubanga church yaleetebwa Katonda. Kanso sina ngeri gye nnyinza kugambamu anti ndi mu nkola gye najja Katonda bwe yagamba ebiwandiiko binnyinyonnyola ekika kya church gye nnina okukola nina ssaba ntya. Kise kitegeeza regulator abakulembe naye ate tewali kisobola kubeerawo tewali kisobola ddiini esobola beerawo nga tirina bukulembeze. Kitegeeza obukulembeze bwe buba bulina okumakinga sure nti buregulatinga. Obukulembeze obusooka ye inter-religious council okumakinga sure nti amadiini gaffe gonna gatambulira mu layini tegabeera infiltrated. Wetuwulira ekigambo nti nno eddiini y'obusiraamu yerimu abatujju, it is the responsibility of the interreligious council okujja ekyo okukijjawo because wekikkiriza n'ekitambula bwe kityo onfuna bulungi obotta nsa ya ddiini. Amadiini va n'okwegatta kweyo eddiini naye n'eddiini okulaba nti eddiini ye image y'ekintu ekirungi. Akala tuwulira erimu abaddu kitegeeza olina sooka kukola ki wetuwulira nti eddiini erimu obufere interreligious council eriwa yeyina okusooka okujja n'erwanyisa ekyo because wetakirwanyisa ensa y'eddiini eba ekokola ki eba efa. Kakati batugamba nti abakulembeze b'obuwangwa balina obuzibu tusobola sirika busirisi. Kitegeeza abakulembeze b'ebyobuwangwa baba balina okuvaayo ekyo bakimenyewo. Kati example y'emu nti wetulabanga waliwo avumirira amadiini abakulembeze b'eddiini balina okuvaayo ensonga bakole ki babe nga batereeza without which omulandira n'omusingi gw'eddiini guba guli mu kufa. Oyina ebigambo ebisembayo ku nsonga y'amadiini gano? Ensonga yange buli omu asinze mu ddiini ye naye ng'asinze okusinziira ku Mukama Katonda kyamuwa ate eddiini esinga eviira ddala ku ntobo yaki oli wa ddiini ki? Nze ndi musajja Muisiraamu. Oli Muisiraamu? Obusiraamu bukoledde ddala bulungi ate lwaki sebe enkulaba weeyagala kuba kati fe abali eno mbalokole saawa bina abasumba beevuma olinaayingira munne kakati olaba ekintu ekyo kyogamba nti bakola ki bajjanjaba. Nina kyaki emu gye mmanyi abalwadde babeera wali ono alina ekizimba ono alina ki naye tosuubira nti abantu bagwamu essuubi ensonga lwaki badda ku makanisa. Ne mu ddiini eyaffe mulimu era abajja nga bagamba basabira abantu edduwa. That's why nkugambye ffenna ba interreligious. Edduwa omukulu teyajoogerako omubaka. Edduwa waliyo edduwa entuufu
naye nkugamba abagamba basabira edduwa nga naye edduwa eyo erukinga okubanga exploiting oluusi nga yakusika. Omuntu ategeera ddi edduwa entuufu? Omuntu ategeera edduwa entuufu singa aba agenze mu bifo ebituufu. Ekifo ekituufu kyekiri muzikiti kubanga edduwa gyesandikira. Lwaki oyagala kumala kuŋŋamba nti edduwa wetawali newali emmanju awo naye ng'ate okusala ekkubo waliyo omuzikiti. So okufuna edduwa ennungi olina kugenda ku muzikiti. Baimaamu basheeki abakulembeze b'eddiini eyo bajja kuwa omuntu omutuufu omutendeke eyasoma ku ruhaani n'agikuguka akuwa edduwa. Obuna bulungi oba nkufunye. So kati I'm trying to show you nti ensonga gitwayo lwaki nagambye tetwawula mu ddiini ku nsonga eno kubanga twetaaga okuuma eddiini zaffe nga zansa. Ate amadiini gonna tugarespectinga kubanga nze ni muisiraamu naye mikwano gyange gisinga balokole. Abalala bensomye nabo ba protestanti. Oyina ab'amadiini ab'enjawulo. Mama nzaala mu 7 side. Onfuna bulungi oba ondaba? Kati kitegeeza jajja wange ate mu protestanti jajja omukyala. Kakati ate gwe wafuuka tu omuyisiraamu. Kubanga taata tewakyuka. Baana bakyusiza amadiini bannange. Nava mu bisiraamu naddawa, nava mu bisiraamu naddawa. Enegundi enjiri ey'okuvuma. Sisobola gamba nti pasita yanvumye nenzija nonkolera ku musango ne muwaabira. Okuvuma okufuuka omusango tekisinziira ku kyaki oba pasita. Pasita muntu. Oloopa muntu. Oloopa muntu. Nti omuntu yenna abaziza omusango osoogera ku poliisi n'omuloopa. Kakati omuntu wafiira mu kyaki ndoopaani? Wafiira mu kyaki? Postmortem egamba ki? Tugeze nti lindako. Wano nno wali sensitive. Postmortem egamba obuzibu bwavudde ku ki? Woba otambula ekiro ababbi ne bakkuba ejjinja n'okutuga n'okukoonebwa emmoloka byonna bireete God forbid omuntu oyo akikoleddwako ng'afudde byonna bireeta okufa naye byonna bituleetera investigation leads zanjawulo kyetugenda okutandika onoonyereza kigenda bakyanjawulo. Ow'ejjinja kisoboka okubanga presumption esooka nti ekyokubiri essimu ye bamusanze nayo sente bamusanze nayo kakiba tujja kgenda katulabe oba ebyettaka bino ayinamuuko kantu k'ettaka enkaayana z'ettaka naye sente waba teziyasigazza essimu tusobola okugamba paka babadde babbi. Onfuna bulungi weba accident abadde atamidde oba avuga naye kaakati we bamukonedde wano ddala kituufu emmoloka eyinza okuddukirawo sipiidi ebinyanga bingi oli teyamukoonye bukoonyi n'adduka teyamusuddewo busuuzi. Onfuna bulungi so kati postmortem nkulu nnyo. Ekyokufiira mu kyaki si kikulu naye ekyaleetedde omuntu okufa kikulu kubanga kyaki ebaddewo emyaka kanso kyaki ebaddewo wakawulira ameka abafiiramu kati awo nkugambira tulina okubikula obwongo lwaki tutalowoleza wano tugende paka mu ddwaliro abasawo bagamba abasawo baleete postmortem awo tutandike postmortem ebe jatulaga ani avunaanyizibwa ono yazze mulwadde yabadde mwasima yabadde mugundi. That means that omusango tugujja ku kyaki senga postmortem egamba nti alina kyeyalidde nga yabaddemuuko kyeyalidde kyekyamukosezza. Okunoonyereza kutandikira ddala waka teyavudde emmere yavudde naye agiridde ku mulimu ku mulimu abadde ayina batakwatagana nabo oba waka abadde takwatagana na mwami we wetuba ku kyaki nga kyabadde kyakulya yaguzeewa keeke soda gwe yanywedde onfuna bulungi buli omu akola obuvunaanyizibwa bwe. Postmortem tulina kusooka kulaba
egamba ki nalabye obuvaniriza wa church kubeererawo omuntu oyo afudde nze nange kyembadde nsuubira kyenyinza okunenya church nti amazima ddala gali nti ng'omuntu abadde afuuse famire okumala emyaka 8 ayinza okuba yalibadde tusuubira treatment esingakaawo kyono abadde muntu waabwe abadde yafuuka memba ate abantu bagenda ku makyaki ng'oluusi famire zikoze eki zibeeganye abalala famire babayita ku mikolo bagamba tebajja okubasondera tebabasondera kati n'asalawo azimbe famire endala okoze statement ennungi obadde ng'eyabaddeyo abakyala abakoze statement bagamba kale ku kyalo kyonna baali batwogerera wakimusabireeyo kakati era bali mu kutusekerera nti olabe musabira mu kyaki z'abantu abangi tebabamanyi so ndowooza is a question of humanity obuntu obuyinza okwolesebwamu eyo ensonga omuntu abadde memba wammwe abadde wa Luganda ate era kyempulira nti ezo famire ezo church oba osabire eyo ofuuka wa famire yeeyo church so treatment ebe ino okulagibwa ddala nti memba wa famire tokyogera bwogezi naye ne mu bikolwa olagira ddala nti ki oyo wa famire bwatyo nno tubadde ne Council Freedom era tubadde ku nsonga z'omuntu eyafudde bano bagamba yafiiridde mu kkubo bano bagamba yafiiridde eri naye Council Freedom ndowooza ensonga zikwasaganyiza ddala bungi nnyo n'agamba nti humanity ak'obuntu ke kabadde keetaaga mu nsonga eno olina obugambo bw'oyagala okubeera nti osembyayo ndowooza kutumira ku mmeeya w'e Lubaga mbeera ze ng'omwagala nnyo anti munnaye embeera naye ntambula naye embeera naye ebiseera bingi ono gwe bali bakubidde ku mukolo aba DP ng'ayogedde ku Kyagulanyi ayogera ku Kyagulanyi n'agamba pulezidenti waffe abatumidde abasajja ne bagamba tojja kwogererawo kya naye tugamba nedda naliwo nange ku mukolo ani kati abamu balina omuze bakola enkola eyo pulezidenti abatumidde nga tabatumiddeeko ate balina n'omuze ne bakwata ebbaasa pulezidenti abubaka boobono n'ateekamu 15,000 ne bavumaganya omukulembeze anti kiba obvious nti nno President Robert Kyagulanyi omanyi bulungi yagamba buli omu afuuke Kyagulanyi eyo kati wogenda wootuuse olina kufuula olina kuba Kyagulanyi oli ambasada we yes kati kwolwo mbeera ze yali ambasada nina ensonga zenjagala twogereko simanyi oba onaafuna obudde obulala wiiki eno nalabye abantu bafa abanuupu waliwo olutalo oluli wakati wa Kasuku n'abaana umalo kiseko mumanyi bulungi ye yafuddeyo n'abaana mulwanyi waffe owa NUP mulwanyi wamumukkiririzaamu naye ng'akuba nnyo banne kyayogera ani yali ani ataali wabali Kasuku bagamba reporting YouTube channel ye simanya state agent bamutegeera bati calling ye ya Kiseka yeeyo gombeera mu struggle buli omu abeera n'olutambi ani yamuwa omulimu bwe twali mu French Revolution walingawo abalina obuvunaanyizibwa bw'okukola amawulire anti kakati obuzibu obuliwo bano bagamba ffe abalwanyi ate ye atandise otulwanyisa abalwanyi balwana ki kye balwana bo balwanirira mirembe anti balwana batya aliri paso yafuddeyo ye n'agamba ajje tulwanira abo abalwanyi ki kye bakoze kye balwana Imali Kiseka akoze ki aliyo bano teboogera biki bye boogera oyagala boogere ki boogere ku struggle ku bintu ebiruma boogere nti kakati bannange copyright lo tujagala babyogerako dda gavumenti kati anti umalo asigala akyagala wakati obuzibu obuliwo kaali kulumba buli kakasa kuba ffe abalwanyi mbw abakubye abamazeewo no ebiseera ebisinga entambula yo kasita obanga oyina ennono gye wakkiriza okutambuliramu kasita ogivaako ne wendi banze kati Umaru Kiseka ayina ennono ye ennono ya struggle kasita olaga nti gwe nze Freedom nzikiriza okutambulira mu nnono y'okwenunula neweefuula agivaamu neefuula si kugivaamu nyinza n'okwefuula agirimu naye nga sigirimu mba nina okukomererwa entandaalo eba erina okundi kaakati Kasuku entandaalo emulye sijja kugamba nti emulye kubanga wakabindi pootingira kati
obingambe kati ngenda kunoonyereza tulabe lwaki kyavudde kuki kubeera abasinga ebiseera ebisinga bitandika bwe bityo bisooka bwe bityo afterwards ogenda okuwulira nga kubamu baminisita abalina okusomwa nga honorable Mao mwali katulinde tulabe waje bigenda okuggwera nga nze munnamawulire wano ku Megatron ebibuuzo mbibuuza Looya oba Council Freedom nabanga atujjira bulungi nnyo ensonga eyo ogenda obeere ng'oginoonyerezaako gumalukiseka mutuufu oba kasiku mutuufu oba kasiku mukyamu tubabaza okubeera nti mbadde mutambula naffe ku mukutu guno era nga tubasobola kubeera nti subscribing nga mulikinga ate mubeere nga musharinga